abatulaba abalaba emboozi z'Omukenkufu mbebaziza nnyo olw'okugobereranga n'okusingira ddala okuteeka mu nkola emboozi z'Omukenkufu. Nze ayogerako nammwe siri mulala, nze Omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof by Research. Prof by Research tusangibwawo ku Bombo Road awo mukoona wennyini, mukoona wennyini bw'oba ova ku Arua Park ensonda eyo gy'otunulamu, ate bw'oba ova eri Kampala Road ng'otuusa awo ku nkulungo awali ebimuli bye bayita ebya Jennifer kyemanga awo era oba otulaba bulungi nnyo. Prof by Research mwebale kutuwagira, mwebale kutugoberera n'okusingira ddala mwebale kuyiga. Tuli mu kwekulaakulanya obulangira bw'omwavu kwekolera nkoba za mbogo zijja zokka mu bunya, tukuba kasavu kanyama, health ne wealth, ebintu bya kweyamba mu bulamu ate ebintu bya kwekulaakulanya mu nsawo. Bagamba money beats Gonzaga, sente weekuba egonzaawo, ekituufu nnyo. Sente yo sente togizannyisa, yeyina amaanyi. Omusajja asima olwazi ne lugonda n'okugonda ne luwuliriza n'ateekako ennyumba. Bwekyo sente bwe zibeera. N'olwekyo sente kikulu, sente musaayi. Tulina okubeerawo mu nsi nga n'ennyingiza tuyingiza. Kyovula Prof by Research tugamba nti ignite wisdom, ekyuma kyewagala kyuma katwewagale. Nze bwe mba ndi mwojuwavu kankuwagale, naawe ofuuke sharp, naawe obenga oli mwojuwavu, obutalavu obwo obenga bukuvuddeko. Ate n'ekirala nti obenga osambye ekibokisi n'ofuluma mu kibokisi. N'olwekyo puroguramu ya leero yita omulimi, yita omuntu yenna ow'akatale. Ab'akatale, abakyala b'akatale bambi bakola nnyo losezi mu bizinesi eyo okutunda ebirime. Yita omuntu yenna ayagala okuteeka ssente mu agriculture. Nabagamba teeka ssente w'olaba, tuteekanga ssente w'otalaba, ekikulu nnyo. N'olwekyo bonna bayite, yita jjajjaawo, yita mukaddewo, bonna obagambe nti Omukenkufu aleese tekinologiya owedda. Ono tekinologiya gwendeese si mupya nnyo, wadde twongeddemu ebirungo, twongeddemu sayansi. Tekinologiya ono wakukaza, okukaza. Obadde okimanyi okukaza nakyo kintu kyakabi nnyo. Okukaza kyekimu ku nkola ey'okugattako omutindo. Abantu bwe boogera ku value addition balowooza byuma. Oli n'alowooza ebyuma okuva China, omulala n'alowooza ebyuma okuva India, omulala n'alowooza ebyuma okuva mu America. Era abamu n'okuwootera bawootera bannaaye nze ndikola ki mu nsi eno. N'olwekyo tewevumanga nsi. Olunaku lwa leero tugenda kuyiga okukaza, naye nga okukaza okwa leero kwa njawulo, nti tugenda kubalaga tekinologiya ya Prof by Research empya eriko kati va ku biri. Kati twongeramu ebinnonogo, twongeramu science, twongeramu ebirungo, naye nga sinabagenda wala nnyo. Tekinologiya gye njogerako ya drying, okukaza nakwo kintu kikulu. Kubanga loss omulimizi asinga okufuna n'omusuubuzi bazita post harvest losses. Ebitundu 5 ku 100 eby'ebirime bifa. N'olwekyo kyenjogerako kye kino nti tubadde ne tekinologiya eno emyaka gyonna, bajjajjaffe baakazanga ebintu, naye olw'okuba nti ate ffe abazzukulu ebintu oluusi tubifuna bwe tutyo ogenda okukusanga nga omuntu akwata amenvu n'agakaza n'agateeka mu musana oguli direct, ne gaguba ne gaddugala. Ennaanansi bw'otyo, ebintu byonna ne biguba. Ne kati twetaaga dryer. N'olwekyo olunaku lwa leero mu puroguramu ya leero tulina dryer eza tekinologiya zonna. Tulina generation 1 dryer. Generation 1 ye yakaveera, gwe yakatwegattako. Tuli mu kuyiga tekinologiya okukaza nga tukozesa ebyuma ne mashini entuufu. Tujja tandikira ku eno generation 1 eno yakaveera, solar dryer eno. Kubanga nga bwe ntera obbagamba bw'okaza ebintu n'obiteeka butereevu mu musana byonooneka. Ne kati eno omusana gukuba kuno
ne guteekamu buteesi bugumu n'ekitangaala kiri ekibi kye bayita ultraviolet ne kiba nga tekisobola kwonoona bintu ne long wavelength physics mwamusoma short wavelength ne long wavelength kati ojja kubuuza omusomesawo wa UPE akuddemu akunnyonnyola naye kale ekyensobola okunnyonnyola tekitangaala ebintu bwebikateeka mu musana butereevu ebiriisa biggwamu kubanga omusana gwokya nga bwe gukwokya n'oguba abakyala abasinga abagenda e Dubai tebatambula mu musana abagenda Las Vegas omanyi ddungu tebatambula mu musana California ddungu mwegomba America naye ssebo naye desert ne Karamoja yaffe bwete musinga kuba wali wokya nnyo naye kati ebbugumu eryo lyonna lisigala kungulu ebbi eddungi ne liyitawo erya langi ya musoke lye bayita electromagnetic spectrum ne likaza ebintu kati nga tugeze embutamu yaffe embutamu ogisanga ku ttale ettale embutamu yino embutamu eno yakabi nnyo ddagala oba gwe tuyita gwe tukola ayamba ku bwongo it is a brain booster era abayindi bamuteeka mu bizigo ne banyirira bakaza embutamu eno ne bagisekulamu ensaano oba ne baginyika mu spiriti ne bajjamu ekirungo ne bateeka mu bizigo ne banyirira ne kati eno ekizinacho gisanga eyo yonna kati osobola okubeerawo nga tolina mulimu gwe n'osalawo kukaza mbutamu eno kati ku proof bio research tugigula naye tugigula ogikwaliza mu dryer bw'oba tugikaliza mu dryer genda walala naye ffe tumanyi nti omusana gwokya ebirungo ebiri mu mbutamu kati bwe naagamba nti embutamu eyamba okuboostinga obwongo ekolanga brain booster eyamba ku skin eyamba ku buyinjamu obw'omu nsigo yakabi nnyo eyamba gundi anti aging olaba embutamu enjovu zirya nnyo embutamu era olaba enjovu tezikaddiwa enjovu esobola okubeerawo emyaka 100 n'omusajja akyasinze okuwangaala bamuyita masitali yalyanga nnyo embutamu naye ng'agikaliza mu dryer so n'olwekyo dryer nkulu nnyo kati tugeze okusobola okukwata embutamu eno ng'ogyozazaako bulungi nga nze bwe mulabye nsoose gyozaako bw'omala ogyozaako bulungi n'ogiteeka mu dryer n'ogiteekamu eno mu dryer yaffe generation 1 eya solar dryer ekika ekyasooka kati eno embutamu bw'omala ogikaza ogiteeka muno mu solar dryer tejja kuvunda olumala era oggalawo bulungi nnyo beautiful ng'oggalawo tayiminge bulungi erina akalooko ne bwe bamupangisa oteekako kufulu kuno kati bw'omala okukaza embutamu eyo osogireeta ku proof bio research netukuwamu ssente naye ffe okukuwa akatale olina okuba nga olina dryer eno ate nga zino dryer tuziyina ku proof bio research osobola okuzifuna ku kibanja mpola n'otandikawo bizinesi ey'okukaza embutamu ya bwereere kati tuli mu kwerwanako nga tukozesa tekinologiya okukaza eyo bizinesi emu bw'oba tukozeseza mbutamu waliwo emiddo gye mwalima kati nga peppermint eno peppermint tulina abakyala bambi basimba nnyo ebimuli ewaka abamu bamusimba ne mu bisawo nabasomesa okusimba peppermint ono mu bisawo n'olwekyo gwalina peppermint osobola okujja n'ofuna dryer eno eya sola n'okola ki n'okaza mu wiiki ng'emu nnaku 3 okusinziira ku kika ky'omuddo sente ziri wano mu middo wazirabe eno gye bayita herbal business gwe naawe n'oba herbalist omululuuzi osobola okugukaza ng'okozesa dryer eno dryer zino bwe ziri saizi yonna gy'oyagala entonotono ennene lugogoma naye tugezaako kutereeza mutindo n'olwekyo era ne peppermint osobola okumwozaako bulungi n'oteeka mu dryer byonjo bikulu nnyo naye kati omujje mu nnimiro tofuddeeyo kulongoosa
kikulu nnyo ky'okkuuma obuyonjo. Obuyonjo buddiridde Katonda. Kati weeraliikire kubanga oba ogenda kuteeka mulimu ki mu dryer. Muzeeko bulungi nnyo. Muzeeko bulungi nnyo peppermint. Bizinensi eno omukyala ewaka asigala ewaka. Ofuuka home gardener. Ate nga bw'ogattako omutindo ffe ne tukufunira akatale. Ojanga gwe weegulira dryer n'enduuka zino tuba nazo za 1,000 lukka. Ng'ogenda osimba peppermint akula mangu myezi 2 aba akuze. Nolwekyo bw'omala okuzomwoza obulungi n'avaako ettaka tekako kano akagundi bwe kati kasiivu amazzi gakunkumuke gonna gaveemu. Olumala ng'era naye omuteeka mu dryer. Ng'omuteeka mu ki? Mu dryer yaffe eno. Nga naye omuteeka mu dryer. Kintu kiyitirivu. Dryer yo nga esobola okukaliza kyonna ky'oyagala. N'olwekyo ba herbal farmers, abantu abali mu herbs ne spices, dryer eno nnungi nnyo naddala ku middo. Osobola okuteekamu omugosoola. Omugosoola tuguyina wano. Omugosoola Artemisia bisicium, Artemisia annua ow'omusujja, stevia sukaali w'obutonde. Enduuka tulina nga 4,000. Oyitawo buyisi wali ku Prof Bioresearch n'ozeefunira. Nga oliwo kulima nakaza. Ne kati bw'ona ndeetera ebibisi bigenda kujja byonna byefumbye, bigenda kujja byonna biwunya, obuka, gundi, fermentation, decaying, ne kaza. N'olwekyo eno generation 1 dryer eri suitable nnyo ku bantu abalima emiddo ekola. Naye ate waliwo kabejja. Eno generation 2 biomass dryer eno yakabi nnyo kubanga eno ekolera ku omusana gulina okuba nga gwase. Naye kati eno nenkuba ne bweba etonnya eneekola eriko baatule ne solar panel yakabi nnyo. N'olwekyo tovaawo tukomawo mu kitundu ekyokubiri nga tulaba enkola ya dryer eno gye bayita biomass dryer oba tuyinza ogiyita dryer enkenkufu. Tovaawo tukomawo.